tusanyusa okubalaba abagenyi baffe abaleero. Amannya gange nze Nalubwama Justine Nalongo Sikirabanga. Mama Nabagereka yasiimye okujja wano ewaffe mu UK okugulawo ekisaakaate ky'abaana omwaka guno. Abagenyi tulina bangi nnyo abavudde e Uganda ne mu UK okujja okulaba abaana baffe, era abazadde mwenna muleeta abaana bajje mu kisaakaate kubanga guno mukisa munene nnyo okulaba ku Mama Nabagereka. Tugenda okusomesa ku mpisa ez'abaana, okuyiga abaana empisa ennungi mu maka. Tugenda okusomesa okufumba, okuwaata n'ebirala bingi ebigwa mu kiti ekyo. Tugenda okusomesa abaana okwekuuma naddala wano mu UK. Abaana bafumitiganwa ebiso, ogwo musomo gw'amaanyi nnyo. Tugenda okusomesa abaana mu buli kimu kyonna, naddala ensimbi abaana bazitereka batya. Tugenda okusomesa abaana ebyamaka byonna okuva ku mwana w'emyaka 5 mpaka myaka 30 nga tusomesa amaka wano ewaffe e Bungereza. Mama Nabagereka agerekera Obuganda. Musukkulumya obiruulidde otya era obiraba otya? Neza jjajja webale nnyo byonna batuwulidde, nga nyongera ku bya jjajja beeyogedde. Ekisaakaate kyaffe kijja kutandika ng'ennaku z'omwezi 25 okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 28 May muzigo mu mwaka guno. Tusuubira abagenyi ab'enjawulo nga VIPs abajja okubeera naffe ku special Sunday egenda okukolebwa abasaakaate, nga bye bayize byonna mu kisaakaate kyaffe bagenda okubyolesa nga bagattamu okusinza mu Luganda mu maaso ga Nabagereka. Sunday eyo ejja kulwanirwa abasaakaate batulage bye bayizeemu. Tusaba abazadde baffe n'abalina abaana bonna mubaleete bannaffe twegattire wamu nga tujjumbira ekisaakaate kyaffe ng'era twaniza Nabagereka waffe. Ssaabasajja Kabaka awanga.